Nawonye okunzinira mu sawuna. Bano abavubuka abanyiga masaagi. Yannyizenyize nampeeweeta nankwatirira omubiri gwonna. Nannyimisa era kaabuze katangimu waagibwatule. Kati olaba gye buvuddeko. Omwami wange yagenda n'akyuka nga takyanfaako, anyiiganyiiga ebitaliimu. Anti omanyi omukwano guba gutandika guba n'amaanyi, naye gye biggweera nga gukendedde. Munnange yakyuka lumu nga takyagambwako. Ffe abantu abali mu mukwano ogweyagaza, ekiseera kyatuuka n'atandika emize gye nali simumanyiiko egy'obwenzi. Nga bw'agenda okukola oluusi asulayo, n'akomawo nkeera. Kati ebiseera ebimu namuwonderanga, namulindanga n'abula ewaka, olw'eggulo nga takomyewo. Ne ngenda munoonyeeko, omanyi waakolera waliraanye ebbaala. Lumu nagenda ne munoonya ssaawa 8 ogw'ekiro nga mulinze takomawo. Namusanga ku bbaala eriraanye waakolera ng'aleze ekikazi eky'amabina amanene. Omwami wange yali akyukidde ddala. Nafuna stress, emirembe ne ginzigwako ne nkogga, nga mu kkubo ntambula neeyogeza nzekka, ng'omwami takyankwatirako ddala yanzira. Kati maama Kaaso yali mukwano gwange, omanyi nkola naye, era ye best friend wange, buli kimu ekyange akimanyi, era munyumizaako ku buli kiba kituuse ewange. Kati lumu yaŋŋamba mukazi munnange ng'oggwaawo. Ewaka bw'ogenda eriyo stress, n'emirimu gikusitressinga, ye ogenda kukola otya? Ojja ofuneyo akavubuka akatoototo akakyali mu ssupu, owummuze ku birowoozo, okaweeko kakutereeze, naye oggwaawo. Wabula saamuwuliriza. Engeri gye nali njagalamu omwami wange, saayina kigendererwa kyonna kyakumukiitinga, wadde nga ye yayendanga n'andaga. Kati olunaku lumu nali ngenze osuubula. Omanyi ffe tusuubula ebirime ne tubitunda mu katale. K'olwo nagenda mu kyalo okusuubula ebirime nga bulijjo, nga ndi mu mmotoka eyo wala mu kyalo. Ng'oyise Zirobwe ne weeyongerayo eyo munda, nakomawo nkooye. Omanyi nze otuula mu mmotoka ku lugendo ng'olwo oluwanvu nkutula. Nadda mmenyese nze n'ennyingo nga zinnuma. Ne nkomawo ewaka ng'omusajja atandiiko eyandinyizenyizeemu ku masaagi, oba ne tunyumyamu ku kaboozi. Nali nkooye nnyo, ndowooza n'obutazinibwa bikooya. Maama Kaaso omukazi oyo kyatankoledde alinzisa. Enkeera we namunyumiza kye nali mpitamu, yandagirira gy'atera okulaga. Bw'aba teyeewulira bulungi ne bamunyiga ebinywa. Yandagirira sawuna era nampa endagiriro. Era yankakasa nti oba n'amalira okunkolako nga ndi kigalo. Kwolwo nannyuka bukyali, kuba omubiri gwali gunnuma. Bwentyo nagenda, era bwe natuuka nasangayo akawala nga kalabika bulungi ka brown, nga keekaaniriza abagenyi, ka receptionist. Kambuuza masaagi ki gy'oyagala okukola, ko nze omubiri gwonna gunnuma, kankole omubiri gwonna. Ko akawala ne kambuuza, kyani gwe wandiyagadde akkoleko? Oyagala abeere musajja oba mukazi munno y'aba akkolako? Ko nze wangi omusajja, omukazi y'aba ankolako. Akawala kansekerera ne kaŋŋamba nedda, ebyo byali byadda. Era okusinziira ku bakasitoma be tukolako wano, omusajja omukazi yamukolako, era kasitoma omukazi omusajja yamukolako, we bisinga okunyuma. Era ne kaŋŋamba kkiriza omusajja akkoleko, nkakasa ojja kyagala. Bwentyo nakkiriza ne ŋŋamba kale tewali buzibu, omusajja ajja ankoleko. Bwe kati akawala kandagirira, kannengeza luumu ne kaŋŋamba genda mu eri namba 3 nkusindikira agenda okukolako. Nagenda ne nnyingira mu luumu namba 3 ng'akawala bwe kaali kaŋŋambye.
gwe mulundi gwange ogwali gusoose okuyingira mu kasenge mwe bakolera masaagi. Nali ndi awo nga waliwo omuvubuka ayingira nga muwanvu wa kiwago, ayina 6 packs, mu butuufu ng'alabika bulungi. Yambuuzaako nga yenna mukkakkamu, bw'atyo n'ambuuza nti tukole tutya kasitoma? Ko nze njagala masaagi omubiri gwonna kuba mpulira gunnuma. Ko ye nti oyagala mubiri gwonna? Ojja kwetaaga okuggyamu engoye zonna tutandike. Nafunamu okutya n'okweraliikirira okweyambulira omusajja atali wange. Naziggyamu mpalira, n'aŋŋamba totya, toba na kutya kwonna, ngenda kukola mulimu gwange kyekyokka. Bwentyo naggyamu engoye n'ensigazaamu ak'omunda. Kyeyava ambuuza nti ate akawala ak'omunda ng'okaleseemu. Namugamba nedda sinza mmala ngoye ku mubiri, sikumanyi sikulabangako wadde oli mukozi wa wano, naye enswala. Kyeyava ŋŋamba nti nanti bw'oba ng'otera okukola omulimu gw'okutuula ennyo ewantu ewamu, kitegeeza ngenda kumasaaginga buli wamu nga n'akabina mwekali, ate akawale kajja kuba kankaluubiriza. Era kkiriza okaggyemu, nze nkole omulimu gwange, ojja kusiima. Bw'atyo yaneebasa katanda wansi, baba n'obutanda bulinga buno obw'omu malwaliro. Yali mu mpale empanvu ne vesiti, ngenda okulaba nga naye empale empanvu agiggyeemu. Kyenava mubuuza nti naawe weetaaga okuggyamu engoye? N'atandika okunnyinnyonnyola awo mbu ebizigo bye bakozesa byonoona engoye, naye nneme kutya kubanga agenda sigala mu bbokisa. Ko nze anti era nali simanyi bikolerwayo. Lwe lunaku lwange olwali lusoose okujjawa mu masaagi omwo mu sawuna. Saayagala leeta lugezigezi, yanvuunika. N'aŋŋamba kaakati no kasitoma omanyi, wano tosooka kusasula, sooka osasule, ewasigadde nange nkole ogwange. Bwe bakolera $20 nazikwata ssente ze n'enzimuwa. Olwamala omukwasa ssente ze bwenti, yassaamu obuyimba obuseeneekerevu mu woofa. Era yaŋŋamba totya, weegazaanye, oba oyagala kuleekaana oba kuba nduulu, tofaayo, kino ekizimbe kiri sound proof. Nze naawe ffe tuli wano, teri mulala awulira bifa wano. Wabula omuvubuka oli yali professional. Omwana yanyigaanyiga, bannange ebinuuko byonna ne bivaamu. Yannyiga omugongo, ebibegabega, emikono. Omanyi omuntu okumasaaginga nga mutudde n'okutuula omutudde mu maaso, ng'alinga akuwahaaga naye ng'ali kumasaaginga mu mugongo. Okyali nno ku ebyo yamasaaginga ebbina. Era yambuuza nti kasitoma, okimanyi nti ebbina lyo ddungi? Ko nze simanyi, naye nga bba wange atera okiŋŋamba. N'aŋŋamba bbaawo takulimbangako, ebbina lyo lya mulembe, lyakula bulungi. Yammasaaginga nga bwakkirira paka ku magulu, nga yanvuunise neebase ntunula wansi. Ayina engeri gye yammasaaginganga n'empulira ekifuba kye ku mugongo gwange, nga nti ne vesiti yagiggyeemu dda. Ekintu ekyo simanyi lwaki kyannyumira. Omanyi bagenda ne beesiga oyiro oyo gwe bakozesa okumasaaginga, yenna omubiri ne gumasamasa. Si ayina 6 packs, ho n'effuba lyonna ddene liri eri. Kati yatuuka n'aŋŋamba nti kasitoma, bokisa yange yonna ejjudde oyiro, eri kunkozesa bubi emirimu gyange, kangiggyeemu naye totya, tewali kyenyinza kukola nga tokkiriza. Bw'atyo ne bokisa yagiggyamu, anti olwo asigadde bwereere, fembi tuli bwereere. Era agenda mu maaso n'okummasaaginga. Alabika olwamala yayima, kuba yatandika okummasaaginga nga bwe mpulira oguntu ku mugongo, bwe mpulira oguntu ogukaluba nga gunkoona ku mugongo. Bwe gunkoona kabina bwe yeenyeenya ng'owulira.
jjukira neevuunise. Nali sigulaba naye nga nguwulira, ng'era nsobola okuwulira nti oguntu gwo gunene era guwera. Nayagala ngulabe ne ŋŋamba oba nsooke ngulabe ndaba oguntu guno gwe mpulira oguzitowa ogunkoonako. Awo wennyini yankyusa, nanneebasa nga ntunula waggulu. Yatandikira wano ku bibegaabega nga bwammasaaginga, bwakkirira paka ku mabeere. Omuvubuka yanyigaanyiga amabeere bannange, yamasaaginga amabeere ng'engalo ze zigonda bitya. Yamasaaginga amabeere n'ennyima, ennywanto zonna ne ziyimuka, emmana n'etoba, omuyimuka gunzite ng'omuvubuka tava ku bbeere. Nakyukamu bwe nti ngenda okulaba nga naye yayimye dda, omuggo guyimiridde, munene bitya nga gulabika bulungi. Muli ne ŋŋamba kale ne bba wange bw'ati bwe yalinga nga tanatandika kwecyangacyanga. Kyokka n'obudde bwali buweze nga sizinyibwa, ng'omusajja takyanfaako. Olwamala ne neekuba mu mutima ne ŋŋamba bannaaye, lwaki nnyimye mangu bwe nti? Nze nantobyetobye mmana kyokka nga n'omuntu gwe ndi naye si bba wange. Yagenda mu maaso ng'amasaaginga, amabeere n'agavaako nakkirira mpaka wansi ku mmana. Yo teyagirwako, olwagituukako yagibuuka. Nadda ku bisambi, nakkirira nga bw'amasaaginga amagulu mpaka eri wansi ku bigere. Olwo ng'ali mu kummasaaginga naye ng'embolo ye bw'enkoonako, eyayimye dda nga yonna eswakidde bw'eti, nga buli lw'amasaaginga enkoonako, lw'amasaaginga enkoonako. Ekigendererwa kyange tekyali kya bwenzi, nali saze kukola bwenzi naye akaseera ako kyansukkako. Ne nnema okwefuga, omuyimo ne gweyongera. Bwe yatuuka ku bigere n'abimaliriza, nali manyi kiwedde. Kyeyava ŋŋamba nti nedda, emmana y'esigaddeyo mumalirize, yeeyokka esigaddeyo okumasaaginga, ssente zo ziggweeyo era gaziya amagulu tutandike. Neewuunya nnyo ne mubuuza nti owaaki ebitundu by'ekyama nabyo babimasaaginga? Ko ye nti ye yanzikirizisa n'andaga awo akavidiyo oba yakajjawa nga bali ku mmana bagimasaaginga. Era yaŋŋamba nti bwe naagimasaaginga n'ogizzaayo taata w'abaana n'angikuba egenda omuwoomera, agirya gyeyongeze. Omuvubuka yali fane, nakkiriza bankole masaagi y'emmana. Bw'atyo yansiiga ebizigo mu mmana. Ne mubuuza nti owaayi, ebyo ebizigo by'onsiiga wansi tebindeetere buzibu? Yaŋŋamba nedda tofaayo, bino biri oganiki era ffe tubikola, era biri tested and proven, tebirina buzibu bwonna, abantu bonna babikozesa. Yatandika okunnyingiza engalo mu mmana. Bannange yanyigaanyiga emmana, bw'ataakwata tewaliiwo. Yaweeweeta emmana n'ezimba, n'agiweeweeta mpaka bwe nawulira nga ngenda mmala. Yaweeweeta emmana n'amasaaginga emmana, kaabula katantuuke ku ntikko. Ndowooza kakodyo kaabwe aba ayagala kukola ebiyimisa amale akuzine. Kati awo yaddira akagoye n'agisiimuula yonna yonna n'agikaza. Era ne ndowooza nti kiwedde, nga ndowooza kati kagisiimudde alabika amaliriza. Kwe kumubuuza nti munnange omaliriza? Ko ye nti nedda, katandika butandisi. Omanyi ekyaddako? Yassaayo olulimi n'ankomba omusino. Hoo, gwe mulundi gwange ogwali gusoose okunkomba emmana. Bannaaye nalumwa obugigi, ennywanto zonna ne ziyimirira ziti ku mabeere. Bannange nayima, ne mpulira nga sikyalina bugumiikiriza. Omutima kyegwava guntyemuka, nange ne mugamba nti kale bba, lekeraawo, ekyo ky'okola si kituufu. Ontadde mu muudo, onnyimisizza.
Kuyiye nti tewali buzibu, nsobola okuyamba, oyimye nsobola okuzina, oddeyo nga wenna oli fresh. N'olwekyo tofaayo, nange wendi. N'embolo yiyo eyimiridde, yakwesunze dda. Olabika na bulungi, kkiriza ngizine essente zo ziggweeyo. Mu budde obwo nalowooza ku bba wange, ne ŋŋamba nedda bba wange mwagala, siyinza mukiitinga, mba nzizizza omusango. Ebyo byonna mbyogera, naye omuvubuka teyalekeraawo, yasigala nkomba. Bwe yamala n'ankuba engalo, oba yakikolanga atya? Yankuba engalo, omulimo ne gunzita. Kyenava mwesabira ne mugamba munnange nzina mpulira nfa, nzina. Yali muvubuka w'amaanyi, wa kiwago. Kyeyava nsika omulundi gumu, ne nsembera waali, n'ankwata amagulu n'agawanika, ng'emana yonna yagitobezza oyiro. Natunula ku mbolo ye, nga yonna emisuwa gigyereeze, nene nnungi, ng'erabika bulungi. N'ebbanga lye nali maze nga tebanzina, nali ngiyinamu amaddu, ng'era mmulesa nzine, naye yali agiyingiza. Oba n'aggyawo obuvumu, ne mugamba lekeraawo. Kyeyava ŋŋamba nti naawe leka tubikolemu katini. Nanyiiga, kubanga si kye kyali kindeese. Nali sazze kwenda, bwe nalowooza ku bufumbo bwange, nasitukawo, ne ŋŋenda ne nnaaba, era naddayo ewaka nga ndi refreshed. Kati bannaaye mwebeereremu, ebyo ebyana bijja bbazina, mulimbuulira.